Medi Nsereko nga bw'omanyi abadde munnamawulire ebbanga lyonna bwe yafunamu embeera bwe baasiba CBS bwe yaddukira Bungereza era twamwaniriza ne tubeera naye ne tumukumaakuma CBS nga nsibe ojjukira ekiseera ekyo. Yes. Kati n'abeerawo era teri yamuyisa bubi. Kati alaba nti Bungereza amanyiiko ekimala. Engeri gye bamupadoninga okudda e Uganda ebyo abimanyi ne gavumenti ya Dennis. Kuba mukulu Dennis ebiseera ebyo simanyi oba yali olwedde awagira gavumenti eyo kubanga kaali kamuluma. Tateekwa kubanga yaliyo. Yali tannayingira. Yali akagobera ku lumu n'akyakagoba. Abantu ate abavudde muti kati ekyo omukulu Kasujja ayinza otugamba kuba oyo student we. Naye Medi Nsereko n'addayo Uganda, CBS n'eddamu ebintu ebiddamu ne bitambula bulungi. So tutuuse mu kiseera kino nti atambula diaspora n'ajja mu America n'agenda e London. Kati bwe yazze eyo jjukira Medi Nsereko yennyini nsonyiwa oyo yennyini omwami wa CBS yabeeranga ku kimeeza kya Mulindwa Muwonge singa ojjukira. Okitegedde ssebo? Nkijjukira. Bw'abeera ku kimeeza kya Mulindwa Muwonge baalinga bazooganya nnyo NRM. Kati bwe bamupadoninga okudda e Uganda ate okubanga bamuteekako conditions ze tutamanyi, yaddayo n'anako teesa byateesa n'anako okuleeta abakulembeze naye ng'ate abenkyukakyuka atyo baleeta kubanga ali censorship yeri e Uganda. Kitegeeza mutuuze weewammwe Bungereza. Manyi bulungi mu mawulire. Si mutuuze mugenyi. Ayitamu sakozi nga gwe bojja n'oyisaamu eggaali yo South Africa, Bungereza, America toli mutuuze naye olina access eyitamu. Kati ne mukulu Medi Nsereko kyekiti kyalimu. Kati embeera eno eyabaddewo yamusanze ng'ali mu territory eyo erimu embeera. Naye jjukira ebintu bya diaspora tabimanyi kuba si gyawangaalira. Kati abantu bano be yaguddemu wano bali mu Bulumi bafiiriddwa Pascal. 2 balina omuntu gwe balowooza nti yalinga abiyimirirawo ne Mulindwa Muwonge mu mbeera eri ey'edda nga balaba ennaku zino takyayimirirawo mu mbeera y'emu. Akyaza munnamawulire oba munnankyukakyuka n'akwena ku binyiga abantu ba bulijjo ayisaawo akalango. Sakozi okimanyi bulungi aba yakamuyisaamu eddakiika 2 n'ayisaawo akalango. Abadde ayisaamu obulango. Andi mama akatandika okunyiga awaluma n'agamba katukomewo bakama baffe katukomewo. Kati buli bwokola ekyo abantu baba balaba. Nekijjukira nti naye CBS tagirinaako bwannannyini. Naye alina bakama be. Naye babawa license ne babagamba license ye eriko conditions olina kukola bwoti ne bwoti. Sakozi obimanyi bulungi ebiri mu mawulire. Kyekyo lwaki Sakozi bannamawulire abasinga muvudde mu mainstream media ne mujja eno online. Abantu abasinga kati tuli ku mawulire ganaga online kuba twagala balanced media. Tetwagala wali censorship. Kati mwabadde mumukwatidde kyakabadiya mpaa mwamukubye jjeeke. Nkugambye oli ku bantu abafiiriddwa omuntu waabwe. Balumizibwa. Nodda ku bantu abakulinamu essuubi n'obayiwa tebakufunanga. Kati ozze oyingidde mu mix
abantu bali mu bulumi naye ate bagamba katukufune naffe tetukufunangako tukufunye wano. Okay. Kati byabadde ayogera byonna byabadde tebikola makulu ku ssaawa eyo. Anti Kubanga yabagambye babuuze Charles Mayiga. Mukulu Sakozi gonna amannya g'oyogera abantu bali disgruntled mu diaspora. Charles Peter Mayiga akola emirimu gye gyakola mu Buganda naye abannankyukakyuka bamulaba nga agenti w'Abadenesi. Okay. Kati buli w'osemberera kkala y'Abadenesi eyo nawe olaba enjuki we zigenda ku bimuli nga zijjamu nekita ne zitwala zikola omubisi gw'enjuki ofuna attention gy'oteetaaga. Kye baakoze Made in Seriko si kiwagira naye yeekukuutirizza nnyo ku bantu abafaanagana Denesi. Kati balina omwokyamu ate engulu. Kye mwakoze? Bamwagala nnyo naye baali balina omwokyamu. Okay. So oyo yafunye ekimugwanidde ade yeetereze. Bwe banga Uganda nnungi abeere Uganda wangaalire eyo diaspora agirabe bulabi ku distance. Okwabusinga asylum system kibaddewo nga ne Nuupu tennabaawo. Ndowooza ne Bobi Wine teyesimbanga wadde ku bubaka bwa Kyaddondo ng'ali mu miziki gye. Era senga tukuŋŋaanya bannayuganda bonna ng'abali ku America wano n'abali e London ne Germany. Bannayuganda 9 ku buli 100 ng'olesa America erina green card system eri abagira mu green card. Naye buli muntu nga teyafunira butuuzi mpapula ku marriage oba nga teyayingira ku green card empapula yazifunira ku asylum. Naye nga majority 90% bonna bafuna empapula nga senga abikula Bayibuli oba Kurani n'omubuuza ddala ebyakuwa empapula ebyo byali bikutuukako byali tebimutuukako. Okay. Kaakati olwaliro toyinza kugaa nti abanuupu they are abusing the Canadian migration system. That has been going on everywhere. Kyekiri e Bungereza, kyekiri e Germany, kyekiri mu America n'abasooka e Canada bennyini. Canada ina green card system. Ngate ne green card tegirina. Abantu abagendayo era either bafumbirwa oba bafunira mu asylum. Naye babuuza olunaku wafunira ebintu ebyo. E Uganda wali ekibiina kye bayita Nuupu. Nedda. Kati ogwo gubadde muze gwa migrant bonna. Teguli ku bannayuganda, teguli ku bannakenya, teguli ku bannigeria. Kyeki kyasinze okukolebwa. Kati bw'obeerawo abakikola kati bakola ekintu ekibaddewo for generations. Kibaddewo emyaka ngaaga 2 okwabusinga migration system kibaddewo. Naye kati essaawa zino baagala kunoonya scapegoat Nuupu mwe mukikola. N'abeefuddisi we baabeerera nga be opposition leader mu parliament. Abantu bajjanga ne basawo obuddamu nga bawaayo nti ndi weefuddisi. Ne Museveni bwe yawamba eri abaafuna nga beeyita ba UPC. Kalolo oba Nuupu yali ku top baga Nuupu ekyabusinga. But that has been the order of the day. Genda ojjeyo bannayuganda kale abali e Canada bono bateke ku bbali. Oleeta abanigeria n'amaaga amalala babuuze nti mmwe nammwe musaba buddamu. Olowooza nabo bawaayo nti ba Nuupu. Bakola batya? Era nabo balina ensonga zaabwe. Ate buli asaba asayiramu tagisabira ku bya politiko lwakuba buli muntu kyalowooza. Nsobola okusaba asayiramu ku tteeka ly'ekisiyaga. Omuntu okugaa nti nze nadduse Uganda etteeka lye bafulumiza erisiba omuli w'ebisiyaga. There is no word Nuupu in there. Yaganze nziruse lwakikolwa kyange ekyokwegatta ne musajja munnange etteeka lye bafulumiza High Court n'erikonfaminga gye baali tutoliwaabira nti lisigale. Linzirusize saalina ngenda kubeera prosecuted. Omwo temuli kigambo Nuupu, temuli kigambo Museveni. Ekyokulabirako kyenyinza okuwa ekirala. Ono omwana omulaba gwe baakubye Bukedya, bakojjaawe gwe baakubye embooka 10 olw'okugenda okusaba. Kati oyo omwana essaawa zino n'afuna amukolera tiketi n'ayingira Bungereza oba Amerika alina empapula. Eyo clear yamaze okukola fayiro ye. Ezo emboko 10 nga zikubwa olw'okuba opracticinga wa religious rights ekuwera constitution mu Uganda. Nasazeewo abanzaala basiraamu naye nze nakkiririza mu pastor. Family nekwata nekuba emboko 10.
Yetaga kwogera kigambo Nuupu, tetaga kwogera kigambo Museveni, tetaga kwogera Kisiyaga. Nziruka family yange, tata ne mama bali wamu ne ba uncle nzitibwe olw'okuva mu Busiraamu. That is enough. Oyo mwana ofune empapula. Kati oba okiraba kati bo bamanyi nti buli asayira mu kitegeeza politics. N'omwami okubanga akwa abusing ngo lina evidence of marriage abuse. And you sneak out of Uganda go nane record the police reporting omusajja yali abusing. It can give you papers. Kati nze ngamba okutunulira Nuupu bakoseza kya mubi afama mulumbe naye nga kye kibaddewo bekwasa. Okay, kangende wa mwami Ntege. Ndi naawe mwami Ntege. Ye mukama wange. Ensonga oziwulira? Ensonga ziwulidde era neyanziza nnyo ssebo okutwala omukisa guno ssebo okusobola okupostinga ku kimeeza kyaffe kino ekyongera okutuwa n'okutangaala eri bannayuganda abali wano n'abali eka. Ku nsonga ezo ez'ekibaluwa oba kiro kitwala omunaku influential later efuluma nga teriiko muntu yenna agisayininze naye kantandike bwe nti nina omukisa nti nzaaliddwa Uganda. Nina omukisa nayingira Canada mu 2024. Nina omukisa nayingira America mu 2018 naye nga nalinda mbeera mu America mu 2015. Mbadde omukulembeze w'Abannayuganda. Nasookera nali mu Uganda Matters. Saali mukulembeze, I was a participant immediately nga nakajja. Ne moving to Alberta, Canada. Ne mbeera chairman w'Abannayuganda. Ne nvaayo ne njija mu America mu 2018 era nesanze nga ndi mukulembeze w'Abannayuganda. Ensonga za immigration nteekwa okuba nga nzimanyiiko ekimala. Naye obutaagala kwonoona budde bungi, njagala mbategeeze nti Uganda efunye abantu abava mu nsi eyo okuva mu 1980, even before. Between 1980 and 1986, Bannayuganda baafuluma emitwalo ebiri. Between 1986 to 1990, abantu baafuluma emitwalo 9. To up to date, tugamba nti tuli at least 1.9 Ugandans out of our country. Tetufuluma lwakuba nti nno tufuluma buli omu afuluma olw'ensonga ze. Nze sigenda kudda wano mu kutu ntandike okwasambiza kubanga nange ndi bweru waggwa. Era omuntu yenna oba yekka amanye ensonga zange lwaki nafuluma eggwanga ye immigration officer oba immigration department, either of Canada, either of the United States. There is no any other person by federal law that should know my reason of me being out of my country if I nafuluma ensi yange nensaba obudamu. Mu Canada, I have evidence of lawyers that have been terminated nga banoonyereza ku migration. Ku bantu be bakolako. They have been sacked from their offices. So, ensonga eno, era n'omukulembeze w'eggwanga bwe yajja wano mu Seattle 1997, yayogera n'agamba mmanyi bye mukola. Naye muvume eggwanga nga mulivumisa mpola mpola. Bannayuganda abali wano tuyina essente nnyingi ze tuweereza eggwanga. Uganda ekimanyi. Uganda is bigger than Kelvin Kayanja. Uganda ekimanyi. Abantu abamu bali very genuine.
mu nsonga ezibaleese Bulaaya n'okusaba asylum as Geneva Convention okkirizibwa okufuluma eggwanga lyo ne bbaawo wabanga tokyaliyinga. Oyina ensonga zonna ezifulumya eggwanga. Naye njagala nzire ku kintu ky'e Canada kubanga I think I have enough information and experience in the community dealing with migration. Etteeka lya Canada liri very strict. Omuntu yenna azze okusaba obubudamu probably is protected next to a citizen. Omuntu ava mu nsi ye n'ajja asaba obubudamu gwe n'omugamba nti yavuddeyo ku bwannuupu bw'abanga yavuddeyo ku bwa family, bw'abanga yavuddeyo ku bwa bisiya oba ensonga endala yonna, ensonga we ziri era ziri well stipulated in the Immigration Act. Kiki ky'ofunirako asylum? Era bw'obanga tosaana kufuna asylum bajja kugamba ensonga yo gy'owadde tefuna asylum. So nze njagala okugumya baganda bange ekibaluwa kiro kitwala omunaku does not work in the Canadian system because I've tested it, I know what it is, I've written letters to so many okusobola okufuna empapula. Many. The Canadian system is straight. Omuntu yenna asobola okwaccessinga the system must be government. If you're not government, ebyo byakawebule. Era nze ntegeeza bannayuganda bonna abaafunye ne bwe banga bakutadde ku lupapula, don't even get bothered. Mwami Kelvin Mayanja, actually that is an advantage to you. Mwami Kelvin Mayanja bw'abanga akolera gavumenti n'ebitongole ebirala then onoonyezebwa, that is a real statement for you to run out of Uganda olw'obulamu bwo. Abo abantu abo bafunye entandikwa ne bwe nabeera ku mukutu guno bajja biraga era nze sikinaako buzibu, they will show it naye nga bakimanyi nti no kyeyakoze okutandika okuwandiikira embassy nti abo abantu abo bali ne gavumenti ekimanyi. Oyo muntu he does not hold any office in the Ugandan government. Wano tulinawo embassy ezitwala ebintu ebyo singa omuntu oyo gavumenti eba emwagala era bakwatagala gavumenti ya Canada ne gavumenti ya Uganda ne bagamba olutumwetaaga eka. Bwebanga gavumenti tekikoze ate babeerawo enkolagana ne bagamba omutuwe tomutuwa. So nze njagala kukakasa baganda bange bonna abali ku list ya Canada, asylum, this is not Uganda, this is Canada with the proper system. Actually, Mwami Kelvin Mayanja kati yagenda okubeera mu mpapula nti y'omu ku bantu abatulugunya bannayuganda, and I trust, believe me, zenga ntegi omwami oyo Yesu takyasobola kuyingira mu America ne Canada because that will be a bar y'omu ku bantu abalemesa abantu okubeera mu nsi mu mirembe. Okay. Mwami Ntege tweyanza nnyo tweyanze. Kangendeke wa mukulu Dennis. Dennis ndi naawe sebo. Nsanyuse obawuliza mwenna abali ku mukutu guno bannaaye. N'okumpa chansi okubaako ekyenjogera ku kibaluwa kino kigenda mu maaso kyempulidde. Kyengenda okusooka okutandika nakyo kiri nti bannaaye ekibaluwa kino waliwo ayogedde awo oba babadde mukulu kaga nti gavumenti yakitaddemu omukono, njagala mukiggyemu gavumenti ya Uganda. Kino ekibaluwa nze njogera okusinziira nga bwe nkiraba, sijja gamba nti nkirina mu facts, naye okusinziira nga bwe nkiraba kyawandiikiddwa omuntu obuntu ayagala ensi ye Uganda. Ye kyalaba nti ensi ye
engeri gya interpretingamu ekintu ngalaba ensi ye bagizze mabega bagezaako kusuula wansi ensi ye batya ate n'ekirala ate bwe nasomye mu kibaluwa ekyo engeri gye nkirabamu tayogera ku political asylum bokka mulimu ab'ebisiyaga mulimu engeri yonna nga yagamba nti balimba okusobola bagezaako okusuula ensi yabo okugezaako okufuna ki asayiramu yonna gyoba mu Canada simanyi tteeka lya Canada engeri gye libeera sijjagamba nti liri bweti ne bweriti naye nze engeri gye nkirabamu kiri bwe kiti nti ekibaluwa ekyo entalo zaabwe ziri mu bo bennyini abantu b'e Canada before nekyo ekibaluwa waliwo obutambi obwayitanga ku mikutu nga bagamba bannaye mulekeraawo entalo zino mulekeraawo entalo nga kuliko abakyala baga mulekeraawo entalo kati kirabika mu bo bennyini ababasa mulimu entalo bafunyeyo omuntu gw'ayinza okukozesa n'awandiika olwo oluzungu lwawandiika n'agamba ne bakozesa omuntu ale si kiro kitwala omunaku kubanga kuliko Kayanja yasayininze mpudde mugita kiro kitwala omunaku kuliko omuntu yakisayininze wansi n'agamba nze gundi ne gundi n'asayininga si kiro kitwala omunaku kati kyesimanyi oba Canada eneekitwala ng'amazima oba yo ejja kusinziira kwe bawandiise yeenoonyereze ku byayo ebyo biri simanyi etteeka lya Canada bwe likola simanyi oba n'ekisula mu kindi mu dustbin n'ekivaako naye nga tekiri nti bali ku onwe political asylum mulimu ayo ebisiyaga kubanga yawadde gundi yawadde example nti gundi bamukwata simanyi bamunoonya nga bamukwata ali ebisiyaga which kyatalinako bukakafu kati kyo kiri eri Canada kunoonyereza okusinziira bye bawandiise oba bajja kukwata bukwasi ne basuule mu dustbin ebintu ono talina kutwalibwa nga credible evidence. Okay. Dennis, tweyanze nnyo tweyanzeke. Kangendeke wa muganda wange Faruk Ali. Faruk Ali simanyi oba otuwulira bulungi nnyo. Atubuulire ekituufu yenga ye ebintu abiraba otya. Tusaba onyige ku sound awo tugende mu maaso. Otuwulira? Esebo. All right. Kakati Sakozi nsanyuse okubeera ku mukutu guno ne channel eno gye bayita Gospel Live Kabuna Mawanga. Kakati ensonga zino ne bannaffe bonna abatugoberera mu nsi yonna abagala eggwanga lyabwe Uganda n'ensi okutwalizaamu okulaba ebirowoozo betuwa ebigatta ku nnyaffe Uganda. Ensonga zino mbadde nzigoberera naye njagala kuwa briefly about this very document circulating ku mikutu gimugatta abantu. Ekisooka ekibaluwa kino kyawandiikiddwa omukyalo omu ku Oluganda lw'omukyala gwe bayita Wanyoto. Omukyalo oyo Wanyoto ali mu kibiina kya NRM y'omu ku ba top management ndowooza atuula ku SEC oba NEC mu kibiina kya NRM. Omukyala Lydia Wanyoto ayina muganda we awangalira Canada. Omuntu yenna gamba nti kino ekintu si kya byabufuzi yeetaagaddemu akola research amala. Ekyokubiri, abantu bonna abali engaged mu kino ekintu abasaba abagezaako okuseekinga political asylum. This is a political asylum kubanga bw'ogezaako kulaba omuntu ayinza okuwandiika abantu 50 oba 100 naye nga tageti ye y'abantu 5. Oba ontegeera bulungi? Ekiwandiiko kino bw'okitunuulira obulungi omuvubuka gwe bayita Calvin Kayanja yakikutte n'akiteeka ku headed paper ya kampani ye yetwala abantu wabweru w'amawanga.
abagenda okukola mu Arab world si ekiwandiise si original composer yakutte n'akiteeka ku headed paper era bw'otunuulira the English that was used mu eno document osobola okukkiriziganya nange bw'okebera wansi ng'akola conclusion. Even the grammar that was used wansi mu conclusion yabaddemu errors. Eyongera okutegeeza nti omuntu eyawandise document eno from the start yabadde mulungi mu luzungu engeri gy'aluwandiika n'omuntu eyabuukidde ekipapula asobole okukozesa advantage. Oluzungu lwa Calvin walutegeera ddisewo? No, saagala mukuba mu bituli. Naye point eri nti bw'otunuulira ebyawandiikiddwa from the original composition, njagala okwate bulungi ekipapula ekyasembeddwa ekisaturatinga ku mikutu gy'emigatta bantu. Ojja kulaba some mistakes ez'oluzungu. Ekirala muganda wange Farouk. Bano abaana ba Calvin Kayanja ne banna abafaanagana abagwa mu category mwali. Ensi yonna ebamanyi ba regime apologists. Ensi yonna ebamanyi era ne bookebera ku mikutu egimigatta bantu. Osobola okulaba video n'engeri gye badde ba criticizinga abantu abali side eri gye tuyita opposition. Abagezaako okuba ba critique ba government eri the current regime. So, mu nsonga eno nze njagala kwogera briefly about the research gye nasobodde okukola ku nsonga zino n'okumanya ekisobola okukolebwa. First of all, muganda wange oba bamuyita Ntege, nsanze mwatambuddeko dda. Naye statement yange eri nti kino ekyakolebwa Calvin Kayanja ne banne kya mukisa eri bannaffe abawangaalira mu mawanga ago abaanokoddwayo mu kipapula ekyo. Nti mu mbeera yonna nti asayira mu seeking ya bwebadde eri ku 1 kilogram kati egenze mu ttani, nti gavumenti ya Canada egipise nnyo nkubuulira mazima egenze mu ttani. Gavumenti ya Canada bano kibawadde omukisa okwongera okutunuulirwa nti waki gye bavudde oba gye baava wasigaddeyo abantu abagenda babakola ki, babatunuulira mu ngeri y'okuba nti babateekako olukongoolo. So waliwo obu videos bungi ku mikutu gimigatta abantu egyongera okulaga Calvin Kayanja ne banne abafaanagana ng'abo nga babadde bajja bavuma abantu abagwa ku side eri, naddala Mwami Kyagulanyi ng'omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform, ne bano abantu bonna boolaba ku lukalala luno gye basubscribinga tu. So kyongera okulaga nti waliwo embeera ey'okwagala okunyeenya abantu bano n'okulowoozesa nti gye bagenda okuseekinga asylum nti beenoonyeza byabwe. Okay, Farouk, mukulu Dennis yagambye nti gavumenti ya wano tekirimu ye submission ye gye napikinze ate gwe ngamba nti birimu kakati sakoze njagala kubuulira ebigambo bino mpozi ng'omuntu abadde wabweru w'okumanya ebintu ebingeri gye bitambula mu ggwanga lino. Gavumenti ya President Museveni kyekola ebiseera ebisinga bwe yaba inaakola ekintu, it doesn't come direct. Efuna abantu gwe boolowooza nti they are even nobody. Eyina abantu baayo fe be tuyita ba regime apologists ebakozesa mu mbeera yonna okwongera okuteeka akazito ku bannaffe abali mu opposition. Okay. Kakati without doubt Sakozi obaddewo osobola okumanya nti Calvin Kayanja abadde sidelininga ne current regime. So gye mirimo gyabwe gibasasuza, naye nze nyongera okugumya baganda bange bakakalaamu ne bakaye nti guno omukisa gw'amaanyi bwe badde ng'asayira mu seeking yawe ezitowa 1 kg kati ezitowa ttani nti bagenda kutunulwa mu ngeri y'enjawulo kubanga there is evidence all over
social media platforms ezongo kakasa nti bana abavubuka babadde bataakinga kubanga even previously kayenga tannabagenda waliwo embeera nnyingi kakalaamu Calvin Kayanja ateekawo embeera ey'okulaga nti abalumba so okay kangereke ewa namba emu ndi naawe ssebo ku nsonga zino ezigenda mu maaso tuwe ku sound okay tugende maaso namba emu ndi naawe kati bannange nsanyusa okubalaba mwenna abali ku mukutu guno nga abawuliza pulogulaamu eno kintu kikulu nnyo abantu b'omu diaspora Dennis nsanyusa okuwulizaako n'abalala mwenna sakozi bw'oba otunuulidde ensonga eno egenda mu maaso ey'ekipapula ekijja kitambula nga kikozesebwa kampuni ya mukulu Kayanja Calvin gwe tumanyi omu ku baperegesi ba NRM era atera okuwa n'obujulizi mu bintu ebyenjawulo be bantu batono nnyo be tulina mu Uganda abalabako ku masasi agakubwa omukulu omu ye yalaba ku biwundu Faluku oba tunuulidde engeri gy'azabikolamu azabikola mu ngeri ya kigwagwa oba mu ngeri ya buteetegeka byonna bayababuukira era atuuka tayimu ne bimwokya bwe nabadde tunoonyereza ku kipapula kino nategeddeko nti omukulu ono Kayanja ekipapula kino ayina bwe yakijjako naye omuntu oyo ng'ali Canada nga mukulu Ali bw'ayogedde nti ali mu famire ya Wanyoto ekyo kituufu era omuvubuka oyo twabadde tumutunuulira nnyo engeri gye yatambuzaamu ekipapula kino naye bwe yayagala okiteekayo ne kimwokya bwe kimwokya okusinza ku bantu b'omu diaspora abali e Canada n'ayagala akikasukire Kayanja akibake yeegulumize nga bwe yakitaddeyo Kayanja bwe yateekayo ekipapula kino yalyongerezaako n'eddoboozi lye n'agamba kamukirabe empungu teryabire bula naye nga nze bwe mmanyi mwami Kayanja n'olungereza lwe olwa 1+1 lwabadde lulaga bulungi wano ku nkomerero nti ono yabuukidde naye nga wabaddewo omutegesi eyategese ekipapula kino Faluku abantu bano abagenda e Canada okunoonya political asylum oba n'abalala banoonya emirimu e Canada baava wano olumu lwa kunyigirizibwa abalala baavaawo lwa mbeera ya byabufuzi eyaddala nga babataddeko embeera enzibu ennyo olwaleero omuntu nga Kayanja senga avaayo n'agamba nti bano tebasaanidde kubanga ne Kayanja yennyini agamba nti basaanidde kufuna political asylum munnaye gakaba gakomba tali bulungi naye ekyenjawulo nti olw'okuba gavumenti ya movement erinawo akakodyo kamu akakodyo keyinawo yafuna abantu baayo abaleeta ekintu nga balinga abalogootana naye ng'ate kye baleese kyebadde eyagala era Calvin Kayanja kino kyavuga yo gy'assanga ng'alinayo ne budget gy'asaba nti bannange bwe nkola bwenti ne bwenti mumpeyo ka budget kengenda okuteekamu eno ensonga bwenti ne bwenti kubanga ne Wanyoto era ayina gy'agala nti bana bange be bakiyina naye kino tekigenda kujjawo oba tekigenda kukakkanya mbeera ya bali abasaba asylum gye bayinza kuyitamu kufuna asylum of course bw'oba tunuulidde gavumenti ezo ezirimu abakulu abo ba Dennis oyinza okwesanga nti tebagendera ku gundi yagambye ku kiro kitwala omulaku Dennis wa NRM takyogedde naye agambye abali gavumenti ezo tebawangaaliramu tezigendera ku kiro kitwala omulaku owulira bw'oba tunuulidde gavumenti engeri gy'ekolamu ebintu byayo eno eya Uganda yegendera ku kiro kitwala omunaku n'ekwata omuntu oba nga teyina na bukakafu teyina na nsonga lwaki ekwata naye nga bagamba nti twawulidde oba gundi yagamba Canada teyinza Faluku kano katukulu nnyo Canada teyinza gendera ku kampani eya Calvin Kayanja etalina registered
ekyo wakitegedde terina registered mateeka of course Calvin kati yetankulide nekyatamanyi ye yennyini kubanga agenda mu process emanyiwa nti kampuni ekola eti emirimu nga teri registered kakati Calvin ye yakedde ku makya n'aloota obulosi okuwandika ekipapula kino era tugenda kiteeka ku ye tugenda kwebuuza lwaki omuntu sekinnoomu atali registered propaganda wa gavumenti avaayo n'agamba nti nze yasazeewo bwe nti ekyo kigenda kulabisa ne Calvin Kayanja obukosi ne kampuni ye egenda kubaamu ebituli nnyo sinakindi n'okulemererwa okukola emirimu. Okay, kangereke wa muganda wange Achi ndi naawe nawulidde nti NRM ina symposia egenda okubeera e Canada era nempulira nti abaana b'e Canada ab'e Toronto baavuga ne bagenda Ottawa okwekalakaasa ku bintu by'abasuubuzi era eyo gye bapiikingira lisiti y'abaana amannya ago ne babeera nga bagakola ki bakola ekiwandiiko okubeera nga abaana abo babateeka ku ki mu bbaasi zaavaayo nnyingi okuva e Toronto abaana ne bagenda Ottawa ne babeera nga babagirira eyo omuntu n'agirira eyo nempulira nti engeri Canada gyeyingizza ba influencer ba blogger ba journalist bangi engeri gye tugenda mu kalulu bwe ekipapula kino bakitegawo okubeera nga bakendeeza akaliro akagenda ofuuka e Canada. Ekintu ky'olukuŋŋaana okuva e Toronto lwa NRM okudda Ottawa kiki ekyabireeta era ebintu bino byatandikira Ottawa ku lukuŋŋaana lw'abasuubuzi ndowooza we tuli mugana gwali e Toronto tumunyonyolewo. Yes. Kubanga omuntu atatuukanga kusaba visa kadirisa abadde eri I hear kata nze I don't discuss that person era abamalira budde kubanga ffe tumanyi ebbaluwa entuufu sakozi ogiyina girina tebiriiko ebyo byakayanja girina wa yinowa amannya ge boogedde kuyinza obbanga kwe kuli ba authors naye kirimu omusajja as a professional nze soogera mannya g'abantu but yakikola kituufu wa NRM netawandiika nti NRM emutumye. I won't say that. Kikyenga ye abaana abo balina entalo ezaabwe era oyo abo bennyini bakola mu embassy wano eya Canada on behalf of Uganda ekyo nja kikugamba but balina entalo ezaabwe ate nga ne be balwana nabo tebategedde nti ono kamukubye bwongo muleka akola ebibye nze ŋŋende mu maaso era olwaleero olaba ebifaananyi bya mukyala wa Nyoto bitambula sisita wa Nyoto embaga nti manga yawasa gundi kati ne Canada ayagala gundi abo be baakoze ekyo be baawandisa ekipapula bwe tujja ku symposium gy'ombuuziza symposium etegekera omwami gwe bayita Kinene egenda beera yakusatu eyo eyasooka yali Niagara eyaddako ndowooza eba yali Ottawa no not Ottawa somewhere kati neeno erejja kya bulijjo era ne luli walaba kyuma kya Yesu ng'alwana ne minisita Ruth Nankabirwa e Niagara ate era amugambe gwe nakuyambako weerabidde okiwulira ekyo kibeerawo era abaana ba Nuupu bagenda ne babalumba ne babazitaddewa bagendayo era nakwaddeko ekizampo kyuma kya Yesu gye baamukwatirako olumu ng'agenzera mu lukuŋŋaana ambasada we yali bati nze ku lwange nze ekinene nnyo message gyempa ono omwana ali wano ajja funa empapula wano they have different cases bw'abeera mu maaso ga memba era bwe mba kuba n'abaana kwe kuli erinnya lye ku lwange Kayanja mukozesa nga referral nga muwandiikira obujulizi abalala bo bayinza obutakimanya naye nze bwe mba nga tebannaba kuwaayo obujulizi bwabwe omwana wange wenkolako mugamba refer Kayanja
a socialite or a blogger. Businessman. No, not a businessman. That guy is idle. Yakozesa erinnya lyange omukulu alina company number. N'aliwaayo mu government. When you take me back to Uganda, I'm going to be prosecuted. So I fear for my life. Omwana bw'awandiika evidence ye Kayanja n'amuteekamu, n'akatambi ako n'akateekamu, nga n'akamugamba kafuluma date weziti. Member asobola omuwa empapula. Member ye judge. However, ekyaka ye kyo kiyinza obba ekyenjawulo. Omuzungu ono omulaba kyeki kye nakugambye, leave the messenger but take the what? A message. The message. Nga ne Lucky Dube kye yayogera. Nti kaye wajja n'otuuka tukusuubira kusirika. Why do you go back and attack Ntege? Ng'akatambi ako kwekali. Katambula. Buli lunaku ofulumya, you are attacking people, attacking a government, sirika, dabibyo, kola. Kati akatambi ako omusajja oli ayinza obanga era yakutambulirako, manyi si buli omusakozi nti akwagaliza. Amazima omusajja akubeezaawo n'otambula ku mpapula, n'ogenda ne humanitarian ne bazikuma, abantu Canada esobola n'okubeezaawo n'emyaka 3. Yo kuwa ssente olye ng'ekulabirira tekiinaamu buzibu. Ezikuwa n'oluvannyuma n'ekutikka. Mwennyini asinga okukumamu wano omuliro ye Kajumba. Abaana abo abatambuza yanoonya empapula n'obwene ne bumuggwa ku bigere. Apiiru zonna n'azikola ne ziggwako. So ffe tubagamba ekintu kino kuba ffe twatuulako mu maaso ga memba. Memba asobola okukuma empapula. Lwa linnya lyo ku signature leeta emu kuvaamu. Muyina ali Uganda chairman yasobya. Okay. So omuzungu ono tomwesiganga. Tuleme kubagamba nti nno munnange kiba kiyiseewo, buli omu yajja lulwe, emboozi yo yanjawulo, evidence yo giwaddeyo otya to satisfy that member. Okay. Bwana Richard Ndiwuwosebo. Kyemwagala otulowoozesa nti wembeera kwasaira musiina kwogera naddala bizibu byanzija Uganda nsigale nga njogera bannange wembeera kwasaira mu mbeera musibe. Richard Ndiwuwosebo. Richard Ndiwuwosebo. So ogambye ku nsonga nti bw'obeera kwasaira mutolina kwogera. Sikkirizibwa kwogera. Bw'oŋŋamba nti kaye waba yali blogger. Kayave site ng'ayogera musajja wange. Bw'atuuka eyo okwogera ku biruma eggwanga lye musango. Ng'omukulu oyo bw'ayogedde avuddeko n'agamba nti toyinza kumanya akwagaliza. Kiringa n'okuba ng'olina omusango mu kkooti n'obeera ebweru ng'ogezaako okunnyonnyola kangalu kkooti ey'abantu aba bulijjo nga bwe gutaakusinga nga bw'olina obujulizi nga bwe bakuwaaliyiriza ebintu by'oyogera publicly ebweru. The other prosecution side esobola obikozesa n'ebikubisa mu kkooti. Obola abagabo bw'olina omusango w'omu kkooti funga omudomo. Kati kaye okusigala publicly ng'akola statement alinga alwanagana n'abali e Uganda. I don't think it works on his advantage. Naye it depends. Ffenna abali wano tetumanyi kaye fayiro ye eri ku political yaga eri kuki. That is confidential information. Canadian Embassy yegimanyi. Canadian government. Yes. Kati kaye olw'okuba nti yali outspoken like a Dereti Chuli. Ayinza okuba fayiro ye, we just assume. Oba ne ngamba omuntu nga Kakalaamu. Kakalaamu ayinza okuba teyeetaaga kugaa nti nadduka political asylum. Kakalaamu ekyatuka ku Ichuli, omuntu gwe yahostinganga ku platform ye on daily basis. Nga kwe yasinziiranga n'acriticizing abali enguzi, n'acriticizing bad roads, n'acriticizing abali mu government abatayamba abantu ddagala. Ichuli is enough kayo okugamba sirina buzibu na government ya Uganda. Naye omuntu gwe na hostinganga ku platform yange on daily basis ekyamutuukako nze namuwanga platform yange kwe yayogereranga.
Kakati omuntu eyatayikyuli ne government report egambe mundu temanyiko mayitire ya conclude nga police report nti eyatayikyuli teyamanyibwa kesi neggalwa. So people like Kakalamu agamba okubanze nali own wa platform yabera nga buli lunaku. I was a target eyo file emara bumazi Kakalamu. Okay. Wala bakendaga kakati teyetaaga kuba nti ene bwayogera asobola okwogera naye ffenna tetumanyi kiri mu Kakalamu kati tetumanyi kiri mu kaye yinza okugamba he was so outspoken n'okusinga gwe batta kasita nalaba ngono gayi bamuse namanya it is a war against blogger naye yinza okugamba nti abatta blogger actually was government, they are unknown. So I was very sure and I was next. Senga pulling entambi ze kaye ayina video eziwera 10 mu week yalinga agenda channel ku channel n'agamba nzono nali musingo okukuba automatically nebino bibalimu ebya hamwe amisi kigundu banka n'aganze nayimirira mu banka n'enyimirira prominent man omusuubuzi nga bamuvuruga naye okuva lwe nayimirira n'omusuubuzi oyo mu banka nga bamuvuruga bamubbye okuva olwo manifestation ze nafuna omutemuli kigambo NRM temuli government kati asobola okwogera naye n'okumanya oyogera ki yamanyi bw'aba alinayo political asylum ate n'osigala ku mikutu gino ng'owagana political that can work against him because abanga stent atono wano mu America aliwo okuba mu fayiro yo bituli wa immigration court fayiro yo yeno olina lawyer wo bagwe we presentinga Anthony alina gikuba mu bituli ng'omulamuzi lwawulira kasita gikuba ebituli ne bigiyitirira obungi omulamuzi agamba nti sikutegeera naye senga President Anthony alimo kuba mu fayiro y'ebituli nga wagisibye omulamuzi agamba nti ono ali ku political asylum kitufune. It is like which kind of file they submitted. Who knows? Yes. Tetumanyi government ya Canada ikimanyi tusobola kikubulira. That is a very private information. Kubanga batasabulamu. Nekirala nga sinava wo. Omuntu ajjawa obulumi ku bantu nga 114 plus okubeera nga bonna abayinako obuzibu. Mu diaspora, you guys, are you busy? You're not busy? What's going on? Kigenda maaso. Nembera nempandika list y'abantu 14 bonna nga mbalinako problem. Atene ya kiwandiise era naye mayi waliwo gye bayita cross examination. Senga bakuleta ne bakuteeka mu side eriro yanayimirire no natandika okubuuza ebibuuzo. Egyo babaloya gye bakola cross examination nti yimirira abatandika okubuuza. Omanyi otya nti abantu abo-114 relationship kijje walina nabo okumanya nti abusing asylum system. Yes. Tebalina musango. How close were you? Olina file of individual files migration. Omanyi buli lugero lwa buli muntu. Yeah. And ate ne risk erimu ebituli. I saw something like Uncle Bean. Kakalamu. Bini man. Do you know Beanie Man? Do you know that is a stage name? Who is Beanie Man? It's not Kakalamu. Kakalamu is not Kakalamu. Beanie Man. Who is Beanie Man? Application here ikomanya marara ne passport ilikomara. Kakalamu is not Kakalamu. That is a radio studio name. Kakado submit ko papulanti mukomyo Kakalamu. He's gonna work for free because Canadian government telling Kakalamu. But not telling Kakalamu ya disaba asylum. But it is just full of stupid. There is no Kakalamu. Hey. Is a stage name. That boy yamanya again alinga ulideko. Official name again passport. Kati gwa wandise Kakalamu. Ono nataka ku Beanie Man. Who is Beanie Man? Buli muntu ajeyo ID. Kakalamu akuyita ka akulaga yiye no gambo no. Yebwana sebu ya furuma. Gundi leke ye ne mugambo njote muri Kakalamu. So they are so dense. Yawandikire Beanie Man mu Jamaica musajja ali Jamaica. Who is Beanie Man? Who is Kakalamu? Okay. They don't know how the system works. Okay. All right. Kangendeke wa Mwami Dennis. Dennis, lwaki temweyagaliza mu diaspora? Kuba wano nkirabamu element y'obuteyagaliza, nkirabamu element y'okutambulira ku bantu, nkirabamu abantu obutabeera busy. Ate nga ffe tubatwala okubanga muli very serious, you people in diaspora. Tubatwala okubeera very serious. Naye nookera ku makya n'owandikira immigration n'ogigamba nti abantu bonna bano boolaba bonna mbalinako ennugu.
era bali ku abusinga system ekyo nja kyogerako bwe ekyo ngenda kukyogerako bwe nti emabegakaawo omwami Richard yayogedde ku nti nno ekyo ekintu ekyoku abusinga system kyava dda bwe Bungereza wano mu Amerika wa awo we neebuuliza lwaki olowooza ekintu ekyo ky'ebibaluwa kizze kati okiwulira kubanga tulina abaana abapya abo abaakajja abaana abapya new crop of migrants abo abajja babuloga baani kati buli akwata gundi adda ku YouTube eno nadde ku n'ayogera kino n'ayogera kiri wano abantu ababaddewo omwana ajja n'awandiika story ye n'asabumiitinga n'alinda results okitegeera naye nga tewali na muntu n'omu abagamba nti agenda mukolako kino agenda kukola kino akola kino nyoloza lwaki kizze ku mulembe guno ekintu ekyo why lwa nsonga eyo zingamba abaana abapya balinnye mu buleeki jangu wandika story yo sabumiitinga ebintu byo linda bakuyite ekyokudda wano n'ovuma n'okola otya ekyo tekigenda kuweesa kintu kyonna buno obujulizi bw'osabumiitinze mu fayiro yo bwe bagenda okujja ku fayiro yo bakubuuze bino ebyo tebajja kubuuza nti sabumiitinga obujulizi obulala okitegeera bino bye wasabumiitinga first time wali bye bagenda okubuuzaako ajja kugisikayo fayiro atandike kubuuza ku kino wagamba bwekiri bwekiti wabaawo ekintu ekirala ekiri contradictory gwoba okikoze after ng'omaze kusabumiitinga lwajja ogamba kiwano wakona bwati naye ate kati nga kiri bwekiti ne bwekiti oba okitegeera mpulira kati awo obuzibu bwe bujjira kati obutayagaliza kati kuba n'abantu kati obutayagaliza buva wano kangenda bwenkiti kati ngwakyo mbwaga nti jagamba simanyi kyali Canada naye nga bwe nagambye emabegakaawo nti mbalinamu obutekkanya bwabwe oba wa kibiina kyo oba NRM oba biki kati ffe tuli wano ndi wa NRM zeseegaanangako naye abantu benkolagana nabo bonna abasinga obungi bannuupu okitegeera tukolagana bulungi nnyo ne tukola tutya nze gyogolaba ndi bukulembeze n'abantu abannonda abasinga baali bannuupu okitegeera kati ye ensonga eyo omugigi omupya ogwajja politics bamuteeka ku ddaala ddala babisussa we kyandikomye kubanga ekituufu kiri nti ovudde e Uganda sigamba nti bakuno abamu abasinga obungi tewali gwe banoonya naye tulina kye twagala twatuzze kukola ki kunoonya ssente okitegeera kati gwe linda kati ogenda obwongo buno ndowooza omanyi psychology onayo ababwati obwongo buno buba bwe buti ogenda n'olimba ekintu omali bulwokiddinga n'olowooza nti kituufu n'okiddiŋŋanya kati n'oloberayo n'olowooza nti kyekituufu ekyo kyenina okugenda nakyo naye oba nze kyeŋŋamba kiri bwe kiti bw'oba owandiise story bwe linnyamu kola ekyakuleese linda ebintu byo bijjemu then kola kyolaba ekisaanira lwaki abaana mubateekako embeera mwaba NRM tewali abo nakyenga siba NRM nti kyonga bwe nkugambye nze nkugambye nkuwadde example simanyi kiri Canada naye nkuwadde example nze ninako n'abannuupu be nali mpandikiddeko story nemwa ku magezi okiwulira ekyo tekiriiko ku gundi tekiriiko NRM tekiriiko kiri ku bantu bo nga tulina crop empya kengezaako okugamba bo bennyini be Europa be bakola ki okitegeera kubanga nkugambye
political asylum oba asylum zaava dda kuva lwaki olowooza kitandise kati Kayanja ye yekyabidde akalimu obuwuka kuba wonna waaliraga bagenda mu buwalana paka kabeere nga kibadde akyogerako bwogezi kuba nawonna waliwo abaakikuonako katono naye gye baasiira ayinza obbanoonyako bwe kiba kirimu omukono gw'akaye nti baayagadde banguye empapula ekyo tekiriiyo ekyo kikafuuwe ebyo ebyobunoonyi bw'obuddamu nakituve tetubimanyi nnyo ne Richard ne Denesi tuli ba green card naye ekitono ennyo n'owa green card ali myaka 3 kati bano abanoonyi b'obuddamu ekitono ennyo myaka 5 kayita papa agumiikirize ne bwana baye yataddemu wali omuliro tebakole we bati bano bayitewo mangu